kati omusajja bamaze omulangirira ekitegeeza tulishuwa nti omusajja ajja kubeera ajja fuga bulungi of course naye kati gugamba abamugoba balekeddaawo tebalina maanyi ebiseera ebisinga obungi bwe tuba tutunula sayidi eno naddala kati omanyi munaye tujoogerako mpolampola ebibaddewo mu birabye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Amanya n'eddoboozi ba campaign K256. Olunaku lwa leero nkuleetedde omusumba amanyikiddwako nga Pastor Kango nga asumba chachi emanyikiddwako nga Believers on the Rock Matugga. Olunaku lwa leero tusinzidde wano ku mukutu gwa UG Now. Nkuleetedde omusajja ono. Omusajja ono namwogerako n'obubonero bwe obuvaamu kwegamba ng'avaamu amaaso ge gavaamu omusaayi ne gakyuka. Omusajja ono we namwogerako ku media platform zange ez'enjawulo kwegamba nafuna abantu bangi abakufuna kwegamba nga bagamba tekisoboka nimbagamba nja genda ow'omusajja ono nammwe mumwerabirako. Musajja ono sijja kwogera bingi kamuleke atuweeko oba atubuulire kwobwo obubonero bwe yafuna. Boosi wange tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba ssebo. Abatulaba ku UG Now TV njagala kubeebaza nti mwebale nnyo gye mukwasaako engalo. Amannya n'eddoboozi yenze Pastor Kango Enjoga Bujeri, ekkanisa bagiyita Believers on the Rock Ministries, ekkanisa ey'esangibwa Matugga. Ebibuuzo byo bingi ku kyekyaliwo kubanga tekikyaliwo. Omanyi sometimes tulina statement naddala nga mu bannamawulire gye mutera okukozesa nti omusajja ono avaamu omusaayi naye nga kyaliwo omulundi gumu kaali kabonero akaaliwo omulundi gumu nga kalaga biki ebigenda okubaawo mu ggwanga wabula mu ggwanga lyonna. Actually tekyali kugamba nti mu Uganda yokka wabula mu ggwanga lyonna. Ekivula olaba nti olwaleero tugenda kukubira ttooki mu nsi ez'enjawulo nga tukubuulira ebiriyo n'ebigenda okubaayo. Akabonero ako kali kategeeza. Akabonero ako abatulaba bajja beera bamaze okufuna ansa yaako nti kyekyali kigenda maaso ekituufu ekiriwo. Naye ng'ekituufu amaaso gavaamu omusaayi oba mwali mutufera. Omanyi abantu baagala nnyo okutegeera. Muyinza okuba nga mwali mutufera awo ebintu. Kituufu gwali musaayi. Njagala aliko kamera gyatuteerawoko kabiri awo nga kapuleyinga n'abantu balabe bagambe nti ddala kituufu oba kyali kya bulimba. Omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu bangi nnyo abali mu nsi muno nga tebakkiririza mu birabo oba mu bantu abali special. Abo tubayita abantu ba sitaani. Buli wendaba omuntu ali bw'atyo ngamba oyo asinza sitaani. Kakati awo nno wenze wesifiirayo gwe wompita asinza sitaani era kibuuke. Nze kasita mmanyi ki kyensinza. Omanyi ebiseera ebisinga obungi Katonda wabeera ajja tajja kukebera mitima nti tajja kukebera biki ajja akebera mutima gwo tatunuulira bintu birala byonna. So n'olw'ensonga eyo nze sifaayo ku kiki boogera wabula nfa ku ekyo Katonda kyankozesa. Kati kano akabonero ak'omusaayi saako n'okukyusa amaaso kabonero kalungi mu ggwanga oba kubanga ogambye nti kikwatagana ku nsi yonna kaali kalungi? Kyenyinza okugamba nti kati ekibululu ekiri mu ggwanga mukirabyeko. Ebigambo bye twajjanga tuwogerako mubirabyeko nga bibaawo newankubadde ng'ebiseera ebisinga obungi tuba twagala twogere direct tubyogereko nti bannange kino kigenda beerawo kino nakino naye ne tutasobola kyogerako kubanga wabeerawo kye tuyita security. Ate Bayibuli etuwa amagezi negamba nti tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Naye kibaddewo mu ggwanga mukirabe intaneti ng'evuddeko ate n'akavuyo era akabaddewo mukalabye nga si ka bulijjo si ka buntu.
mujjukire nti we natuuka mu kabonero kano nakubira omulanga eggwanga lyonna lyonna ne mbaga nti bannange buli omu waalisaba era nafuna amakanisa agasukka 40 agasukka 40 nga abasumba bankubira ne baŋŋamba musumba tweyanziza nnyo tweyanze ku lwakabonero ako Mukama kaatuwadde era twebaza Mukama tuyingidde mu kusaba n'okusiiba ke kabembeekerezi kano koolaba naye nga tekaalibaddewo ge mazima singa Katonda teyavaayo n'alabula naffe ne tweyongera okukiteekamu amaanyi okusaba ne tweyongera okwewaayo ebyaddala kano akabembeekerezi koolabawo essaawa zino eno kalibadde tekabeerawo maanyi ga kusaba kubanga kati omuntu waatunula essaawa zino eno okimanyi nti no essaawa zino eno abantu abasinga obungi batunuulira wano eno weyogera ku bigambo nga bino eno batunuulira wano eno e Uganda wokka naye eno ensonga tetambula na Uganda yokka wabula ensi yonna eri mu transformation ekyusibwa ebibaddewo mu Uganda bibaddewo ni mu nsi endala bibaddewoko mu nsi endala ate era nabagamba nti mission ya New World Order oba ey'akabinja k'abasitaani bayina enteekateeka eyagala okulekawo abantu emitwalo 5 oba miliyoni 6 oba miliyoni 5 ali ku population control okitegedde baagala kutoolako ku bungi bw'ensi kati mu kwagala okutoolako ku bungi bw'ensi kiki bakola bakuliyetinga entalo kati ekino ekibadde Uganda nti baagala bapushinga abantu babaleetera okujja mu lutalo kati ate nabagamba nti teri mukulembeza ajja ku ntebe nga sikanywa musaayi ekyo nkibabulya direct yensonga lwaki nti olabye wano Uganda ng'omusajja akalubye nga internet agisazeeko omusajja akalubye nga akola okusalawo okw'amaanyi singa tebadde essaala y'amaanyi nnyo obaoli awo nekino ekiriwo twalidde tukisuubira twalidde tusuubira okubeera nga tukoseddwa nnyo okusinga ky'olowooza kyonna so bano abasajja nga bwe nkunyonyodde nti okugenda okufuga ku ntebe y'obukulembeze olina okubeera ng'otuula mu kale ka seculate society ak'ekyama akabiina ak'ekyama ogamba buli omu alinya ku ntebe ya bwa pulezidenti alina osooka ku kabinja ako n'abavuganya kati tosobola kuvuganya munene nga guli mutono kakati ekyo kyekibi kya sitaani enkola ze zeezo nti ye bw'amala okukozesa ate ng'akozesa n'omulala kakati asinga okuwaayo saddaaka nnyingi yafuuka omukulembeze w'eggwanga ekivula abaana bafudde abantu basibiddwa nkubuulire nti bino byonna gye binaggwera kubanga nakati tebinaggwa bigenda mpola naye byonna gye binaggwera Katonda yamanyi ng'amasangi gaba galifuna musaayi nabagambako mu kusembayo ne mbaga nti enzigi z'ekkomera zeggudde abangoberera ku channels ez'enjawulo nzizenga nga njogera nti amakomera geggudde era ne mbagambako nti mujja laba nga abamu kubavuganya nga babasibye ne mbagamba nti ate kiri sayidi bbiri era nali mbagambye nti tukyalina obuzibu kubanga ensi y'emyoyo eraga bweti enkeera ku makyekeera ng'ekulaga nti Kyagulanyi ali waggulu nekeera ng'ekulaga nti Pulezidenti Museveni ali waggulu kwegamba lwaki kubanga buli ababiri abo bonna bawayo saddaaka kati awo asinga yatwala egy'abantu kakati awo yensonga lwaki olabye nga ebintu bitambudde nga bitambudde kitegeeza waliwo ani asinze kakati abantu abali beyogeza kubanga wawuliranga abalala nga bagamba nti Kyagulanyi abalala bagamba omuzeeyi kati nga buli side nga kiri side ne side buli mwagamba nga buli omu asindike era nga ne Katonda ayogera nti ali bannange nti Kyagulanyi agenda kufuga ate mu bbanga tono nnyo ate n'ayogera ng'agamba tayinza kufuga omusajja kwali nnyo kubanga buli lunaku kyogamba nti ni Katonda abeerawo nga abuzaabuzibwa no ati kati ebintu bya Katonda sometimes bya setting kwadda naye Katonda anoonya obedience anoonya obugonvu bw'abantu bayibuli egamba nti ataakole n'okulya taalyenga kakati singa Kyagulanyi oba Yoweri Kaguta Museveni akola nnyo olw'okufuuka pulezidenti ye Katonda amulekerawo omwaganya nomata akoze atya
lindamu katono ogambye Bible egamba nti ataakole n'okulya taaliyenga n'okulya taali kati kyotegeeza nti jjukira wangambye mu ntandikwa nti okufuuka president olina osooka okugendako mu kabinja kali nako kukola Katonda akukkiriza okwo of course Bible egamba nti ebya Kaisaali mubye Kaisaali ebya Mukama mutuwe Mukama era tukkiriza mukimanyi bulungi mwena kyeddogo gye liri era njagala okuyita waneeno kuba omulanga nti obeera ng'oli eyo ng'olina ekisomoza obulamu bwo osobola okunkubirako ku nnamba yange y'essimu ne tubeera nga ensonga eyo tugigayaamu tugitunuuliramukko ne tulaba nti ddala kituufu kiri kitya kyajja kitya kyatandika kitya kiggwedde kitya kubanga kintu kya makulu nnyo okwekyekinga mu bulamu nze abantu bendabye mu Kampala waneeno abali successful beekyekingamu kumpi oluvannyuma lw'omwezi ng'agenda neyeekyekingamu either ng'agenze eri mu ddogo oba ng'akozesezza enkola eno eya bulijjo sooka olinde bangi kitegeeza tosobola kubeerawo nga tiweekyekinzeemu of course era tukubira omulanga abantu nga g'oli eyo Katonda tomumanyi Sitaani naye omuweereza mu butamanya kubanga omuntu atamanyi Katonda aba aweereza Sitaani naye mu butamanya waliwo omuntu asobola okubeerawo talina Benike kankubuulire essaawa zino ggwe bw'oba nga toli mulokole osobola okubeera nga togenze kunoga ddagala kuloga osobola okubeera nga togenze kubba kutta naye nga oli awo oli mulokole oli awo toli mulokole oli awo oli medium kati ng'ensi ekunyiga sayidi ne sayidi nga tolina kyakukola buli wobeera mu buseera bwebityo nga oli masaŋŋanzira toli mulokole toli mulogo oli awo makati automatically obeera okolera Sitaani lwaki kuba Bayibuli egamba nti teri muntu n'omu aliyingira bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'alokose kati nti bw'obeera nga tokolera Katonda obeera okolera Sitaani kubanga bali babiri mujja na mujja Aiza ogenda owoono obeewoono ne kakati waliwo abantu ngali mu bbanga kyekiva olaba nti ojja kusanga obuzibu bungi nabagambako ku emabegakawo ne baga nti mu nteekateeka eno eya New World Order bayita ne mu ddiini okwongera okusiriwaza abantu n'okubaggyako obuyinza obw'okumanya n'okutegeera batya mu bintu Katonda byatonda mu mayinja mu ngoye mu biki mu middo Katonda yayina ensonga gye yali ayina mu kutonda ebintu ebyo ngera birina bwe birina okugasiza oba okitegeera ekintu ekyo kakati we bajja obulokole bwe bujja buseseetulawo ebintu ebimu kyekiva olaba nti abantu b'ensi oba abantu be tuyita abalogo ate bo bafuna nnyo obadde omanyi lwaki ebintu ebyo for sure mbirabye era mbitegeera bulungi nga woyogedde ekituufu nange nfumitirizamu ningamba kituufu omuntu for sure waba nga tali ya Katonda aba kituufu aya Sitaani naye kaakati omuntu okimanyi nti nosobola n'obutamanya nti oweereza Katonda ate mpinza okuba nga mpeereza Katonda nga simanyi nga mpeereza Katonda ate era osobola obutamanya nti oweereza Sitaani ng'era wenkikunnyonnyodde omanyi lwaki kati waliwo ebintu Benike by'otunuulira nga byewuunyisa nti Katonda nga we nze nga mbagambako nti Katonda agenda n'atonda omuddo ng'alina ensonga lwaki agutonze n'atonda amayinja ng'alina ensonga lwaki agatonze n'atonda ensozi n'ennyanja ng'alina ensonga lwaki azitonze Katonda y'omu laba ajja atonda emisambwa Katonda y'omu laba ajja atonda emizimu Katonda yatonda emisambwa n'emizimu of course Bayibuli eyogera n'egamba by the way si Bayibuli niwe tuba tugenze mu Bayibuli Katonda wa buli kintu kyonna era Katonda w'eggulu n'ensi talina kintu kyonna kitondebwa kiriwo ku nsi kuno eno nga si yakitonda kakati mbadde kugamba nti bajja ne bayingirako eno mu bulokole ne babaako n'ebintu bye baseetula naye nga lwaki babiseseetula pulogulamu yabwe naye buli kintu kyonna kye baakolanga
bakikola ng'olw'okwagala okukyamya abantu. Nti ogenda okulaba nti bateekawo enkola eyaki bateekawo enkola ey'okubuzaabuza abantu nti bannange omulokole talya kino, omulokole takola kino, omulokole takola kino eno, naye nga lwaki babikola? Kati waliwo obubonero bwaffe obutasobola kulabika. Kati nga nze okukeera ku makya ne mulaba akabonero kano ak'omusaayi nti waliwo obubonero bwaffe obutasobola kulabika nga tebusoose kusisimusibwa. Oba okiraba ekintu ekyo, obubonero busooka kusisimusibwa. Kakati tusisimula obubonero mu ngeri eza. Engeri esooka gye tusisimulamu obubonero, tusisimula obubonero bwaffe nga tukozesa either okusaba. Abantu abamu bakozesa obubonero bwabwe, obadde okimanyi nti benike waliwo emiti kati okugeza ng'olumanyo. Nga bw'onaakeera ku makya n'okwata olumanyo olwo n'olunywa oba n'olukozesa nga bw'olina oddukozesa, ng'ogenda kuloota nnyo. Ate nga ndi mulokole pasita. Bino ebintu bye nkugamba, ffe obulokole bwajja ne butuyigiriza ensomesa, bwe gye bwagala tumanye. Naye njagala nkutegeeze nti bano abasajja bo babala future. Tabala kintu kya wano, wabula abala ebiseera by'omu maaso. Kakati weeraba nga Katonda aleese, jjukira bino ebintu bibiri tulwana na myoyo, either sitaani na Katonda. Actually batambula babiri. Katonda wakijja, sitaani wakizza. Kati Katonda wamala okutuma obulokole oba obulokozi abantu okutandika okumanya Kristo, wamala okumutuma, sitaani amanya nti kati si kyalina kifo, sitaani alumba. Kakati mu kaseera ako kennyini Katonda atuma, ne sitaani n'atuma ababe. Kyekivula olaba buno obubinja bwa Illuminati, obubinja buno obwa Divergent, tebutandise kati. Zino story zaaliwo kuva dda, kuviira ddala lubereberye. Bino ebintu byajjanga bitambula. Omanyi ayinza kugamba ntya, bino ebintu byajjanga bitambulira ddala okuviira ddala ku lubereberye. Kakati ogenda okulaba nti tutuuka akaseera twalinga luli tukola saddaaka. Ng'omulokole okkirizibwa bulungi nnyo okukola saddaaka. N'osala embuzi yo ennume etaliiko bulemu, n'osala ente eyo ennume etaliiko bulemu oba enkazi esooka nga bulungi nnyo nnyo ogikola. Kati bano abasajja bajja balaba nti abantu bano bakonekitinga nnyo n'eggulu. Bano aba New World Order kati bajja babikatinga off. Era kati tokyasobola kusanga mulokole ng'asaze embuzi oba ng'asaze endiga oba ng'asaze ente. Abasitaani ate mu ndagaano enkadde byakolebwanga bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Anti batugamba anti Yesu we yajja kwegamba n'anaazaawo kiri ekibi, kati ntugenda mu kakati Yesu kyamuleeta kyeki? Yagamba nti nze najja zibe n'obulamu ate nabwo mu bungi. Ffe nga bayogerako kati Yesu mu kujja yajja okuddirizaamuko ku mateeka. Kozi akaseera kali akakadde Katonda yali Katonda asalawo ndooza okugeza wali osomyeko wali owulidde ku kyawandiikibwa kya Gomora ne Sodoma nabisaanyangawo Katonda yakolanga okusalawo okuzito nga w'omunyiiza kiggwerawo abanga kangu kubanga sometimes nze ndi mwana wa nawe kiggwerawo bungi nsobola okwekontrolinga naye nsigala ndi muntu. Kakati kyenga nti tosobola kukeera ku makya ate n'ompisamu amaaso nembeera nga sisobola kukola ki, nga sisobola kwewanako. Oba okiraba ekintu ekyo kitegeeza nti buli wenkola ki, buli bwontulugunya oba n'onkosa nja kumaliza n'ekyaye ng'eby'okwemulabako wano mu ggwanga Uganda. Kubanga oli mwana wa muntu. Kubanga ndi mwana wa muntu. Kakati ye Yesu wajja ajja okuddiriza endagaano ziri ez'obusungu, ajja okugyawo buli obukambwe, atuleeterawo enkola eri ize gye tusobola ffenna okutambuliramu. Anti wongamba nti ekitegeeza abali abagamba nti oba olisala endiga kituufu abaali kusinga sitaani kubanga olwedde omwana wa Katonda yajja n'ayiwa omusaayi. Kakati waliwo ekigambo kye ntera okubagambako kye bayita sipeero.
simanyi oba mu Luganda nyinza kinyonyola ntya naye waliwo ebintu ani omugezi awatu ebyobwakabaka bwa Katonda naye nga byayonooneka kati okugeza nti ekkanisa example kyegenda okunkolera amakulu kozi njagala y'akantu akali ize nga sikazito nnyo kakutegeera nga buli mwaka ategeera ng'asobola okayimirirako kati luli mu kusooka twasalanga embuzi naye kati sitaani ajja amala akiwamba wamala n'akiwamba yakiwambisa kigambo jjukira n'abagamba nti Katonda sitaani tatonda wabula sitaani awamba kati weyajja n'amala n'awamba kino ekyokubeera nti no oli nti embuzi bya sitaani era nakyo kyafuuka kya sitaani bakola sipeero ate n'ekirala nti Yesu wajja jajjawo endagaano z'omusaayi okwagala ogondezamu abantu kubanga abantu baali tebakyakoma ku mbuzi zonna kanga basala n'embuzi z'amagulu abiri era lwekyo nawe n'abasitaani baliwo bakyabikolera ddala embuzi z'amagulu abiri muntu munne amukwata n'amusala n'alabye omusajja yasaze bamusanze n'obuwanga bw'abantu ate actually si buwanga bw'abantu ng'ovudde ku bino ebyabadde wano Uganda waliwo yabadde mu America bamusanze n'abantu nga ye buli muntu gwe baziika agenda n'amugyayo bujja n'amuteekaawo neebuuza amasitaani kigana agali ku nsi kati nze waliwo omusajja eyajja awo nankubira essimu kati oyankubira essimu nempulira nga mu ssimu ye mulimu enseko bwe nawulira nga mu ssimu ye mulimu enseko obulingitoni bw'enseko buno va mu lingitoni y'enseko yankubira n'angamba allo Musumba Kango kati ngenda okuwulira nga ye ayogera Musumba Kango ng'ate waliwo abaseka nga bafa enseko naye ng'enseko si za bulijjo nga nseko zino ez'okukudaala bakudaala n'asooka n'ajjako essimu nemukubira n'agaana ogikwata nenziramu nemukubira ku ssimu endala kubanga nakimanya nti ali mu kaseera akazibu nemugamba gwe ssebo kwata ekkubo ojje wano era ngenda owulira nga eddoboozi lyogera mu ssimu baligamba tagenda tuuka kakati nensirika mba ndi awo wayitawo ebbanga ttono nnyo nga nkola ki nga nziramu nga mukubira essimu nga mugamba njagala oyogere ku ssimu tolina kigenda kukutuukako nemugamba nti saddaaka gy'okola egenda maliriza ekusse togenda mala nnaku wezi ne wezi nga tonaba kufa kati omusajja ne yeeyabya n'agamba munnange nagenda okunona okugagga bampa mulambo nkozesa omulambo era gwe oguli wano gwe guseka guwulidde nga nkubye empaabe ne guseka bwe ngerako omusawo yali agenze ku basawo Abaganda bali kimuggyeko gumukubirayo embooko nga gumukuba gukola sooka olindemu kakati mbadde njagala essolo yaffe eddako ogere nnyo ku mboozi ezo lwa nsonga kati nziyinamu experience jjukira mu kusookera ddala nali ntwaliddwako naawe wali ogenzeko mu ebyo bintu of course manyi ennyanja kyeki engeri gye bayingiramu manyi saddaaka ezo kati ate nga sinaba kugendayo mu ebyo ebintu nga mukwano gwange tanaba kuntwalayo oli gwentera obbagambako kati ate naffe waka waffe twali balogo nga tuli basamize kati okuwanga amajiini ago agabba ssente waliwo abantu abalaba abantu nga ssente zo zikubulako ssente ogenda okulaba nga wali ssente zo ziterese bulungi nnyo gwalina ekisumuzo ky'ennyumba yange ebintuukako ssente oba n'ogenda okulaba nga empale yo bagiyuzizzaamu akatuli mu pule oba empale y'omukazi nga bagiyuzizzaamu akatuli ebintu ebyekika ndowooza gundi mmese ziru mukwano nedda kati ebintu ebyo ebityo tujja ogenda okuddako mu conversation yaffe ey'olunaku oluddako era tubasaba abali ku Yugi Now TV tukusaba osubscribinge okomentinge osharinge vidiyo eno n'abantu abalala bayongere okuyigamu ate era osobola okutunoonyaako ku namba zaffe ez'essimu eri 779 300 4102 namba yange gyenkwata ya WhatsApp onkubirako essaawa yonna oba kiro oba misana kisinzira ku condition gy'olimu olwaddembe okunkubirako abali weeru w'eggwanga
Mukama abankumira abanjagalire abampiire byonna bisinga okwagala naawe osobola okunyonya ku WhatsApp then osobola okugenda mu simu yo n'owandiikamu ekigambo Rock International Ministries Matuga awo direct ogenda beera okusangako bakusanga gwe kubanga channel yange eri personal gye nkozesa eriyo ne namba zaffe kweziri bulungi nnyo era tugenda beera twaweerezaako programu nyingi nnyo ezeefaananyirizaako ng'eno ntakasa bulungi nnyo nti tugenda gibeeramu babiri mu linnya lya Yesu. Mujja kusangayo mu linnya lya Yesu. Kati mbuuza kali akabonero kali ke tutandise nako obuli obubiri buli kitegeeza bino bikomye wano we bamaze okulangirira Museveni bikyagenda mu maaso twegamba tusuubireyo ekirala kakati abatulaba we twogerera batugambe nti tuleka byafaayo batukola byafaayo tetunaba kumanya kituufu no njogera tetunaba kumanya kituufu obukulembeze bugenda kutambula butya bugenda kubeera butya ddala kubanga kati bali mu kulonda naye tetumanyi nti oba gundi agenda kujja oba gundi agenda musajja naawe ajja kutambuza bulungi alina emmundu njagala tukijjemu okuteebereza kati omusajja bamaze omulangirira ekitegeeza tuli sure nti omusajja ajja kubeera ajja fuga bulungi of course naye kati gugamba abamugoba balekeddaawo tebalina maanyi ebiseera ebisinga obungi bwe tuba tutunula saidi eno naddala kati omanyi munaye tujoogerako mpolampola ebyaliwo ebibaddewo mu birabye. Welcome to Crafton Web Services. We create company websites. We also create e-commerce websites. We create organizations websites. We create school websites. We also create dynamic websites. We offer Wi-Fi hotspot installation services. We also provide digital marketing services. We develop iOS and Android apps. We offer AI automation services and AI content creation. And lastly, we offer hosting services. Ati wetuba twogera saidi eyo obukulembeze ze topic ezo nno sitera nnyo okwagala zoogerako naye ate mazima gali tulina okuzoogerako batugamba nti obukulembeze buva ya Katonda kati tulina byetutyawo tulina byawotyawo by the way anti ye nagambyeko mu kusooka wali naga nti gyemiko nga ginajja ne Katonda asobola okusooka n'akwesiga ne bakalakata lwaki bayibuli egamba tobe bagezigezi ng'obwana bw'emisota kati waliwo ebintu byetalina kuyingirira nga ffe abatavunaanyizibwa ku ebyo nga tulina biyingira tulina bikwatako tebitukwatako si byaffe naye essaawa zino eno twogera nabagambye nti kino ekintu kati tusobola obeera nga tunuulira wanene waffe twalaba ebyali mu Venezuela tulabye ebigenda maaso mu Amerika Iran naga nti ebintu bigenda bikyuka ate nno kati kankubuulire kati waliwo omusajja abadde ng'asirise okumala ebbanga nga tayagala kwenyiga mu ntalo oyo ni Muchina naye kakati essaawa zino eno naye awulira alina amaddu g'okugezesa ebyokulwanyisa naye ayagala alabe ebikuba kyenkana ki China eyo tekinologi mungi mu byokulwanyisa amazima gali nti just ye asirise lwaki omanyi okweyimirirako okubeera super power bayimirira ne kubeera nti ensi yo teri mu ntalo jjukira China emabega erina likoodi z'entalo nnyingi kati mu kubeera nga erina likoodi z'entalo nnyingi kati eyagala okutereezaamuko kubanga yensi gye tumanyi obulungi nga Trump amaze osuula Amerika egenda okujja okufuuka super power tugisuubire nti ejja kubeera super power of course tibasobola kuyita ku bwa Trump esobola okuyita ku Amerika anti kati kankubuulire Amerika era ekyayongera okuyisa obukwakkulizo obuzibu era omukulembeze wa Amerika Donald Trump
ebyaddala asobola obutamalaako kisanja kye. Asobola obutamalaako kisanja kye kubanga waliwo pulaani nyingi nnyo ezitambula. Nalaba muteeka kukawa ebisango sangaawo. Ye agamba ajjako bannakyemalira naye kennyini alina byakola nga bya bwannakyemalira. Toyogerera musajja bibinze, musajja mwagala muki nakyemalira atya sooka we yabasuubiza wano Uganda yakolawo biki? Omwagala bwagazi kubanga aliko amafuta gali ag'ekizikiza ali anointed. Kyogamba nange kitegeeza natwalibwa na musayi gwa sitaani. Of course kati olaba anti kyekinaganye nti sipeero kati bo bagenda ne beekubako sipeero ne babakubako ekintu ne bamugamba nti genda oyagalwe, genda abantu bakufiirire. Ffe babenikeni tumwagala alina owungire tutegera lwaki. Esawa zinene kiri e Uganda abaana babadde bali serious nnyo, ng'abaana bali serious nnyo okuwaayo obulamu bwabwe ne bwewuunya lwaki. Kuliko ayinza okuwangula n'aliiseewo buli omu eka kyogala ebbanga lyekadde lyonna badde olyanga wa muzeeyi. Esawa zinene olya wa muzeeyi oba olya wooli? Nedda olya mu nsawo yange. Olya mu nsawo yo naye okimanyi nti n'abantu bateekinze risiki gye tubadde tulabangako. Abantu babadde serious. Kati n'olw'ensonga ezo njagala kugamba nti gwe atulaba waliwo amaanyi agali emabega w'amaanyi, amaanyi agasukuluma ku ekyo ky'omanyi. Kyekiva olaba ffe waneeno ku Believers on the Rock Ministries tukyabirivinga Katonda era tukyalina research ze tukola ez'omubiri n'ez'omwoyo. Manyi waneeno Bayibuli etugamba amagezi gamba nti abalungamizibwa omwoyo wa Katonda abo baana ba Katonda. Kati ffe tetukola kulungamizibwa kwaffe ng'abaana b'abantu wabula tuwulirizaako ku ddoboozi lya Katonda ligamba ki nze beni esawa yonna ojja kuwulira nga tuyina enkyukakyuka gye tukoze oba okweyongerera ddala mu kigambo ewala nnyo okusinga ku kigambo kye tubadde tubuulira lwaki nti Mukama azze nga atulaga ebintu ebyewuunyisa kati ng'ejjinja. Wano ejjinja wana baffe amayinja stones gano amayinja gano aga bulijjo gano tuzze nga tulaba ebyafaayo amayinja ng'osobola okukwata ejjinja mu ngalo bw'oti n'osibiriza bw'oti amaaso go ne likutwala. Mukama azze nga agatubikulira era agamu ku go tugalina wano Uganda ngayina nze kati nga nze sigamba nti no ate gali Uganda ate galiwa nga nze ngayina nga ejjinja olisobola olikwata bw'oti n'osooka obeera nga omanyi kiki ekyandeese wano. Saagala kulimbibwa, saagala kulimba follower wange. Kati bwe nalabye obwo obubonero actually nabusanze na ku TikTok ndaba video ningamba ninsuubiza abagobezi bange nimbagamba njagenda wa pastor atubuulire ekituufu kyeki. Kati lwaki naawe oli kubigattamu bino ebyamayinja nsobola olirabako kati. Ate ogenda lijja agamanja gakola gatabe anytime agamanja gakola gati. Kati anti nali mbanyonyerako ku bika 12 ebya Isirayiri. Ebika 12 ebya Isirayiri bitambulira ku mayinja, amayinja 12 ag'ebika bya Isirayiri. Akati gali 12 tetumanyiiko naye ate gwe wavaawa. Kitegeeza gwobeera nga okkiriza mugano aga Isirayiri gwe toli jjinja gwe toli muzaale wajjawo by mistake. Naffe ng'Abaganda pulaasa Abanyarwanda, Abanyankole n'Abasoga n'Abatoolo n'Abalugwala bonna ffenna tulina amayinja g'ebika byaffe. Akati eky'Omuzungu bw'abanga Yesu wabeera nga baleeta obulokozi mu ggwanga ebyo yabituulako. Akabinja kano aka Seculate Society kaatuula ku mayinja ago. Ate ejjinja eryo ery'ekika kyo likola litya nti ojja kukwata ejjinja nga lirimu amaanyi go ag'ekika kyo, kitegeezo gyabeera
ne energy trackinga sente energy trackinga okumanya oyina ekirabo ky'obuwonya waliwo abantu abayina ekirabo ky'obuwonya ng'oyina ekirabo kye ekyobuwonya nga okwata ku mulwadde awona naye ng'ekirabo ekyo tekikula waliwo abantu abaloota essaawa zino nawe wali kuneeno osobola okunjulira ng'oloota owonya ng'oloota osabira abantu bawona oloota ogaba eddagala abantu bamu baloota basesema abantu bamu baloota bambala engatto ezitali zaabwe nga gwe weetaaga just jjinja lya kika kyo ekya Isirayiri bw'omala olikwatako either oba libeera mu ssimu yo munda oba ejjinja eryo libeera mu gundi yo lisobola obeera mu ssimu yo lisobola obeera mu necklace lisobola obeera mu ssaawa lisobola okubeera mu ngeri yonna gwe weyagadde oliteeka agamayinja bagalonda bulungi bagajja by the way obeera ng'olina ekirabo agamu gakwereetera naye ate olw'okuba bagakweka mayini bano abakola zimayiningi z'amasimu abamayininga biki babiyita batya abamayininga golodi abamayininga ebyobugaga by'omuttaka ewaffe eyo bayidawo nze ndi musajja musoga abadde okimanyi ekyo ndyesebo nkimanyi kati ewaffe eyo waliwo ebiseera bye bakutuuza ekika ozi tutereze ebintu by'ekika empewo z'ekika ne bakuba embuutu waliwo akaseera nga tugenda ne tunoonya amayinja bubeera buyinja bwa weight abasoga ndowooza mukimanyi kyenjogerako omuntu ndowooza obusoga babuyita enkuni kati pasita oyogera ku mayinja oba olitegeeza ezo obugundi obwo enkumi kakati nedda saagala tudde ku ezo enkuni naye njagala gwe azukuse kati nga gwe otegere waliwo ekyama ekiri mu jjinja kyenjagala okugjayo nti waliwo ekyama ekiri mu mayinja amayinja gano eno galina supernatural power kati omuzungu we mu kupulaninga engeri gyayinza otukuumamu ng'abaddu gyayinza otufugamu yalaba nga alina okugjawo enkozesa y'amayinja asobole okutufuga era engeri yokayoka gyatufugamu kubanga alina ebintu byajjeewo so kati ffe maaso awo tujja gabaleetera era gwe ogenda gakwatako nange ngenda gakwatako amayinja nakutulaba jja gakwatako of course naye kati ngenda tuuka nga ndaleeta mu kamera lwaki kubanga abantu mmwe njagala tuzuukuke okuweereza Katonda abantu abasinga obungi balowooza anti bayibuli yatugamba nti mwerekereze mwekka na mwekka ngoberere okuweereza Katonda si kuleka buzaaliranwa bwo nga gwe wookeera ku makya benike n'ogamba nti nze olumbe lunaabeera ewaka sijja kugendayo naye ng'afudde taatawo kitegeeza ebyobugagga byammwe tubikola kitegeeza ebyobugagga by'ekika kyammwe togenda gabanako kubanga bya sitaani kitegeeza togenda kutuukiriza ebyo taatawo bye yali akola oba maama bye yali akola ku nsi kati ffe twagala okubijjamu ati oba ne kanisa ya Believers on the Rock Ministries twagala kujjayo ati kugamba wemubeera nga mubadde mugenda ne mubaako n'emikolo egy'obuwemu emikolo egy'obubbi n'egy'obussi gye mukola ffe gye tugikola kubanga tukkiriza mu kukyuka mu kwenenya ate okwenenya tekutambula na bubi obadde okimanyi wali obaddekawo n'ofumiitirizaako waliwo ebintu nno ebyewuunyisa muganda wange anti pasita olaba abamu tugamba nti ebintu bino bya sitaani kubanga tugenda eyo ku malaalo oba tugeze waliwo emikolo baidawe egikolebwa nga kituufu oziraba nga za sitaani kati omanyi gyakunyumiza nnyo ebyewaffe kubanga ndi musajja musaga kati omanyi ffe waffe eyo tugenda nga tugeze omuntu afudde waliwo akaseera nga okwabya olumbe ni mu Buganda balikita kwabya lumbe kati mu kiseera ekyokwabya olumbe waliwo bebayita bakyala mbeerabidde naye nga babba obusanja abo babayita bajjwa Uganda babba essanja eryo ne bagenda mu masanganzira bwe batyo ne bayokya egundi eyo essanja eryo enkoko gye bakolerayo tolabanga ebyo ebintu bya sitaani
nze omatiza chance nze omulokole kakati wulira Mhm. nze abantu abamu bensinza okulaba be basinza okusiranya mu bulamu beni najja wano wendi ng'agala omusabirako pasenti zensinza okulaba babeera babasiranyisa eddagala eryokumufu nga bakwata ettaka ly'okuntaana najja nayoola ettaka ly'ebigere ebyo wulinnye eno bayigita ekitampu y'ekigere ekyo wansi n'aliyoolawo n'akwata n'eneno ery'omufu n'akolamu mikisi ntono nnyo n'asiranya obulamu bwo n'obeera n'ekifiiriza nga sente toziraba n'otandika okusiraana. Kakati gulowooza ekintu ekyekikawo ekityo kiyinza kuvaawo kitya? Musumba Kango Bayibuli egamba teri ebintu ebyekikanga ekyo tebiive nga watali kusaba na kusiiba. Yes, naye osabye osiibye otya? Ye bameka kummwe nga oli osabyeko n'osiiba nga kyoyagala kiganya okutuukirira. Kitegeeza nti waliwo action erina okukolebwa. Yesebo ndabika nzizeemu kyobuuzizi. Manyi buli kintu batulaba mukomentinge ku musajja ono kubanga nze nazize wano owa pasita ono kwemala bakiyita kwemala ekkoga. Yes. Manyi waffe ate no tugenda kwagala tugenda kulabira tuddayo era mulindirira okulaba Benike nga yatudde obulokozi kubanga tugenda kuliisa kamera akalungi nga tusobola kuddayo. Kitiibwa kya Mukama. Mbadde nkugamba wali ebintu byoyogeddeko ebyo byokuyoola amadagala. Omanyi ng'ebintu ebyo ebyokuyoola ettaka omanyi ng'ebyo ebintu kituufu biyinza okuba gye biri kankunyumizeeko kimu. Manyi ewaffe eyo bwe baba bazisa omuntu waliwo akaseera nga kwegamba baba baterezza bulungi entaana nga eri kiriya naye mugenda okutuuka ku makya nga bagigyeko ettaka nga webwozimba entaana bulungi nga bagigyeko akagundi neera eriyo famire. Kati kankubuulire obadde okimanyi nti no twabeeranga nga tuli abasaba Abaganda nagamba nti Sitaani akozesa abantu abalina ebirabo. Nze nali manyi ensi y'emyoyo naye nga sigimanyi in the right way. Obadde okimanyi nti nno twakwatanga abantu bajjanga okunona obugagga. Kati wendibeera ntuuse ku eyo chapter ndikubawo nnyo gwampuliriza just kusaba osigale ng'ogoberera ku Yoginawo TV. Eyo chapter ate njagadde genda ku YouTube yo wandikemu Rock International Ministries Matugga subscribinga sirika video egendako nyiga akadde ojja beera ogiraba bulungi. Rock International Ministries Matugga tugenda beerangako nga tubasomesa ebintu ebyekikawo ekityo. Obadde okimanyi nti nno abantu mu kugaba obugagga babugabiranga mu foomu 3 nga waliwo foomu gye tugaba obugagga nga waliwo betuwa obugagga nga agenda bubba bubbi basobi style agenda bubba bubbi. Kakati otya bwetwawanga obugagga obugenda okubba bubbi obugagga abo basipapa style. Sipapa mugezi nawe si mubbi anti mubbi mugezi mubbi mulogo mubbi wanjawulo naye kati jjukira ebya Sitaani awo wabeerera ebizibu kati baamuta sawa zino ali mukomera naye batya papa kiki yakozesanga okubba yakozesanga omusaalaba gw'emagombe nga opulasi obufere n'amagezi gagge. kati bw'okwata omuntu ne bamuziika kyekifuna abana abaziika ne bateekako emisaalaba. Okwata omusaalaba ogwo gw'omufu gwe baziise ku mufu gwe bataddeko olina engeri oguggyako n'ogukwata n'ogutwala n'omanya amannya g'omufu eyafa. Kati omala amanya g'omufu eyafa kati waliwo bye baasalirangako awo kyekifulaba Yesu ajjawo endagaano y'omusaayi. Lwaki? Kubanga yali solidi. Ey'omusaayi eri solidi. Yali endagaano eri solidi. Awo ng'okwata kayiibwako kakooko kako olujumba biki awo ng'obisala ng'oyiwa ku musaalaba guli. Kati omuzibu gw'oli eyafa obeera ogusitudde mu ntaana. Kati ogusitula mu ntaana ye muntu ajja okujja walaba awo weewuwo nga waggule ajja ayingire abayiteko waneeno we bati nga temumulabye namulaba. Ayitewo wano nga ayingire mu kisenge ababbe amala agende. Ye muntu gwe basiba leero omuzimu ne gujja ne gumugjayo mu kkomera. Mubeera bakamusiba yabbya kituufu yakoze omusango mugenda omulaba ng'ali wabweru atambula.
bwe tunabeera nga tuuse ku lesoni eyo kakasa bulungi nnyo nti bwangu bw'ekitalo ddala tugenda tandika okusomesa. Omanyi bw'oyogera bw'otyo onzijukiza bano ababbi be bakwata mu katale eyo ne bamukuba kibooko mpaka naye tafa. Kati eyo nayo era ogwo omusalaba gwe gumu baguteekamu iyirizi. Jjukira olwedde wafa dda oba ofuuse oze mu kifaananyi kya muzimu guli olwedde wafa dda. Tosobola kufa gwakubiri. Tosobola kufa gwakubiri. Era abalaba bagamba sooka onzijemu kimugundi mwolo munzite bulungi. Kakati eno enkola teyatandikira wano Uganda wokka. Wabula enkola eno ne bazungu gyeri. Abazungu nabo balina ebyo babikolera ddala. By the way abazungu mu bintu byonna batusinga. Anti omuzungu omanyi okumayanga mulogo nnyo. Obadde okimanyi nti nakuba antibiotics ng'obadde olina obulumi ne buwonerawo. Abakuluze eryo ddogo. Wagenda kujjayo ekintu kye tubadde tuwogerako Beeni. Njagala abatulaba era abatuwuliriza mwena tufokasinge ku kano akantu katunuulire nnyo nga tonaba kukola komenti nga tonaba kudduka ku vidiyo tonaba kwogera ki. Njagala kano akantu katunuulire nnyo Benike. Obadde okimanyi nti omuzungu eddagala lyakozesa anoga miti bibala ekyo kituufu taka n'ebisolo emmese n'ebinyonyi ebinyira kyokka jjukira naffe tubanga waneeno nga twagala okuzizika omuntu e Uganda twalinanga magiki waffe ng'oba oyagala ozizika omuntu okwate ofuna ekinyira ekyo n'omukoteka n'omuwunzika n'omutuuza wansi kati atunula ebintu abiraba. Kakati awo omukazi n'alyoka atandika okukyera ku musajja n'ayenda ebbali omusajja tabifaako buli kyakiraba amutadde mu ccupa. Kakati omuzungu ye olw'okubanga atusingako obwongo omuzungu ottaye akubamu akenenula n'agattamuko ebyuma. Kati mu kugattamu ebyuma n'akola eddagala ery'omulembe. Kyekifo olaba omuzungu afuba nnyo omuddugavu takozesa abomedisiini. Lwaki? Kubanga akatale eddagala lye bakola baliguza ffe. Akatale mugenda beera mukagjeewo. Kyekifo olaba Abannayuganda tusigadde tukyafugibwa nnyo. Lwaki? Kubanga owookera ku makya n'ogamba omuntu nti owange tiye bannange weetaaga obeera ng'otambula ng'ova ewaka ntiye n'abakukkayayaana mu bulokole wavaamu dda. Omanyi oyogedde ku bintu ebyo ebyagundi omuddo biki n'onzijukiza pulezidenti wange ensinga okwagala bamuyita Ibrahim ani amumanyi ayo anti yavayo n'agamba nti tusimbe omuddo gwonna oguwonya ali kugoba ddagala lya gundi lya kizungu. By the way twawuli oyo naye njagala kuyisaawa neeno essaawa yonna bagenda muwunzika. Essaawa yonna twawuli bagenda mukuba. Naawe leka pasita. Era mu Afirika balina tageti 2 tageti 3. Tugenda lindiriramuko Nigeria tugenda kulabayo omuliro. Tugenda kulaba ewa twawuli omuliro wane waffe vaawo naawe so kale kaŋŋambe East Africa. Mu East Africa naye nga si waffe wano si Uganda wabula West Africa. East Africa ensulo yayo Uganda. Totiisa balabi muganda wange oba otidde oba totidde naye Burkina Faso erina amaanyi ga Russia tebasobola mukola. Yabadde agasinza Venezuela nga Venezuela abadde atereka ne nuclear za gundi za Russia. Burkina Faso erina nuclear gyetereka. Bajja kumuggyako omusajja oyo. Bagenda muyisa bubi. Katonda amuyamba abeereko. Ate kubanga atandise okuzibula Abafirika amaaso. N'obulokole n'obusiraamu buli ddiini yonna kati emulwanisa. Kakati ffe kye tuliyita obulogo kyekintu ekyaddala ekyalibadde kituwonya. Omulokole kyayita eddogo. Omulokole kyayita eddogo kubanga kye baamusomesa.
era ogenda kuwulira pa mu comment section nti oyo musumba yagwawo etakyali musumba kubanga oyogedde amazima lwakuba nti njogedde amazima ate era abasumba banene kyebakola lwaliwa balina kyebayita ba devil agent kati mwe muyita ababulizi b'enjiri bafuna ba devil agent bakozesa n'amugamba genda wandike ku comment ng'ekomenti eno nawe commenti nga booti nawe commenti nga booti ba devil agent ba devil agent nze bansindikirako devil agent yo mu kyaki nakati bakyabasindika benike tewaze kuloko bino ebintu ogenda birabirako tubakwata ne tubalabisa nsomanyi ojja okunkola ekikyamu nkulaba nasuze nkulaba n'ekirongo jja weetegeka n'akayizi olina amayinza manyiwo ojja okunkola ogenda biraba bayirawe ogenda biraba kubanga kuloko tukwagalawo era tukusaba sebo tujoyininge kwewajidde ddala okunoonya tukusaba otunoonyeze ddala obeere wano ojalaba ku maanyi ojalaba ku nsonga ezo ng'omuntu omulaba nga kituufu tuzenga tubalaba ba devil agent nomugamba jangu oluusi nayagala mulabisiza mu bantu naye ate ku mulundi kuno tuli bakambwemu mu bantu wekigwera nze nabagamba nti naliko nga nsabira omuntu ng'omuwala oli bwe twasabanga naye nga wamala ng'agenda mu loogi ng'agenda mu byalo nga yeegatta n'ono yeegatta n'oli nga kati bwe tuba mu kwaya nga kwaya yaffe tetuyimba nga tulina mafuta nga tulina maanyi ng'owulira muli banafu kubanga munda mummwe mulimu ekibi naye ne musabira neŋŋamba mukama naŋŋamba nti ŋŋenda kukola ki mukama yaŋŋamba oyo omusajja oyo omuwala ŋŋenda mwanika mugambe tadda mu kwaya ne mugenda ne mugamba mukama ŋŋambye todda mu kwaya okyakola ebikolobero sooka weetereeze sooka oyoloke omusajja ono n'awakana omuwala ono n'awakana bwe yajja twasaba essaala omuwala twagenda okugirawo bwangu bwekitalo ba asha bagenda omukwata yakozesa obwangu alina ekyamulinya n'akozesa obwangu mu dakiika 2 ng'empale yagigyemu ddala akabika omulalu ng'akakubya abantu nga aswadde okubakola teyadda mu kwaya kati fabwadde bagenti tuzenga tubalaba naye n'omuyita mu gundi n'omugamba otawandira bwereere naye kakati ku mulundi guno twagala okubalabisa ng'ajja kuvayo ayogere n'okugira nti ze navudde wa gundi bujja munyiga kugira tumulage alage kubanga babasindikira abasumba abali mu mission tewalabye ekyabaddewo emabega kaawo nga kampeyini ziggwa abasumba bonna bwe bayise ne badda sayidi emu kintu ekyo bakolawo binaye naye kati singa kaweddemu omukulu n'akwata entebe bali mugambye eki babadde batunda bulokole balina missoni zaabwe zebakolanga za kyama omanyi bagamba nti ebyobufuzi omuzungu agamba atya nti is a data game kati politics is a data game balina engeri emizannyo mingi nnyo gye bazanya gyotasobola kutegeera kati we tuba tunuulira abasajja b'ettima n'abamu ku basumba abo basajja battima nnyo n'abalaba babayita ne basaba naye okubayidawo yabayita mu mutima mulungi basabire omukulembeze anti naye era ne bamuwaana nnyo ne balagira ddala nti ffe gwe tulonda ne batafaayo kwatalonda ye bwe tulaba nti just nabo bakkirize era bamwebaze olw'akasente ke yabawa naye ate twadde twalowooza nti kati muyina kasente babawa ku kasente ako ate abo bayisobola obutabawa naawe olaba bawangwe benikeeki kade manyi bakola kisa kya mukama katonda akuume Uganda bairawo akalulu kitegeeza ku sipendi nga akayingiramu nga toli big spenda tokafuna olina okugula emitima gy'abantu mu byensimbi ne mu bigambo ne mu bikolwa ebirungi yagaba sente ate kati gwe n'olaba ng'afunye eki tulinga kiddako tulinze Trump ajja kujja nze ŋŋamba ono omusajja si musiru atufuga omanyi kyeyakola teyavaayo kulaga bya bugagga nsi byeyina
atya singa Trump amanyi ebyobugagga bituyina e Karamoja ng'amanyi effuta lituyina mu Bendo omwo mu Hoima ng'amanyi Diamond ne Black Box zetuyina mu ggwanga muno Uganda gold ali ebusoga biki ebyo mu Bendo awo e Rugongo mu Kasanda district singa batulumba dda naye mugezi jjukira teri mukulembeza atava eri Katonda newankubadde nga associatinga n'amagombe ye Katonda naye ebintu bye byewuunyisa tebirina nnyo njawulo n'ekinyira anti ekinyira mbu kitunuulira omuntu bakigamba ni bano nga batambula beesulisa kitulaba kumbe kyekyo ekyewuuzise kakati n'ebintu bya Mukama tebitegeerekeka unless nga wasoma nnyo ebyobwakabaka. Naye kati Musumba ogamba nti okubeera omukulembeze mu nsi olina okugendako okubeera ng'oli ku kabinja kali ekitegeeza Katonda takyafuga nsi? Of course Katonda afuga ensi naye omanyi lwaki yaleeta Sitaani yamuleeta okusigala ng'alaba emitima gyaffe ng'agezesa emitima gyaffe ddala tukyatambula naye ddala tukyamwagala tukyalina ebintu byetusobola okwerekereza kati ekivula baatuwa omukulembeze era asigala ng'atuteeka mu kugezesebwa lwa nsonga nti ffe okugezesebwa kwaffe kulina okusigalawo. Bayibuli Yesu ayogera naga nti ye teyagirira abatuukirivu yagirira boonoonyi kubanga akimanyi we bali era akimanyi babeerawo so ye ensonga munnange by the way tukusabira nti ali kulinaawo bambi ka subscribe katuwe ate commentinga obuuzako ekintu kyoyagala okumanya ne Mukama ajamuwa byayagala lwaki nga toyagaliza buuzako ekintu kyoyagala okumanya ne video giweka share mbadde njagala nga tugenda okufundikira tuyiteko masakaawo katono masoko katono nnyo naddala nga batuyingirako mu nsi z'ebweru w'eggwanga nga tuggyeko essaawa zino eno ni world order mulaba byekola egula abantu kugula batya okugeza ngaawo walaba bagita Greenland Greenland kakati bano abantu balina ebifo byebalaba nga birimu energy nali mbanyonyolako ku nsonga z'egundi nali mbanyonyolako ku nsonga zaki z'ennyanja nga mbagamba nti emisambwa okujja ku nsi gyali tegizze nga gya bulabe eri abantu naye Mukama atunula amazzi ge yatonda obungi bwago nga gasinga olukalu obungi kitegeeza singa gakeera ne gayiika olukalu lugenda kuggwaawo ate njagala weetegereze nnyo kino ekintu nkusaba okikwate bulungi nnyo njagala gwe atulaba ogende otunulira ennyanja sometimes tebeera mu kikko ennyanja ebeera ku lusozi weebeeri eba erina kapasite eyiwa amazzi mu bantu anti ensiriikiriddemu awo netumiintiriza ku nnyanja zeenabyo naye era ndikulaba nga amazzi gaba waggulu waggulu weegati nti singa tewaliwo misambwa Katonda be baprotecta be yali yakola okubeera nga baprotectinga amazzi era be baprotecta be yakola okubeera nga ensozi ziyiikira abantu be bakuuma ensozi naye kati ffe bwe tutuuka wano eno bano ba New World Order olw'obutayagala nnyo tumanyi maanyi ago kozi nze ntera ne neeraba nti nze sikolegana n'amazzi ate gayaga nnyogoga tetusigattirako ddala naye ate kolagana n'amazzi gatya waliwo wentuuka naye ndaba nga sikyasobola kulaba nsi ya myoyo nga ndi sitaaka jjukira amayinja gano ge nabadde mannyonnyolako agasinga obungi gava mu byannyanja
mu byennyanja mu kyennyanja fish yesewo kaakati mba nyina okukka wansi ate mu nnyanja ne nfuna connection era sebo tuligendayo nolaba nga eddakiika tuyingidde 3 ndisirye njeyo munda sivaayo netuulidde ojja kuntwalayoko twagala kutandika kukola ebintu ebyewuunyisa twagala kutandika kulaga abantu amaanyi ge tuyina ng'abantu twagala kutandika kulaba nti tusobola okuteekayo tusobola okukwata omuntu ne tugenda mu nnyanja n'abeera wabweru ng'abanyumiikiriza nti bannange tetumanyi musajja kyakuloba yafudde tetumanyi kubanga nammwe ojja beera tosobola kukkayo naye akyaliyo okka mu mazzi bwoti era naawe ojja kubeera ondaba nze ŋŋendeyo male eddakiika zange 3 male nkomewo awo nno wenkomawo bwe neesooka bwesoose ŋŋamba musumba olaba ki ojja kulaba kyenja kuyiwirawo n'obuyinja kwegamba buli connected nabundi anti gano amayinja agasinga obungi kati waliwo amayinja getujja okulaba nga ga pinki waliwo amayinja getujja gabeera mu nikala nga ga kakobe waliwo getujja okulaba nga ga yero waliwo amayinja getujja okulaba nga ganjawulo ojja olaba nga ganjawulo ga white agamu gaba mayinja musumba nange njagalabako of course actually twagala direeta olikwateko bwoti ogambe nti banaye kano tekategeereko onyonyole nga wola obiriri ozi twagala kutandika okusinziira ku kye kigenda mu maaso twagala kutandika okusisimula obwongo bwa buli muntu simanyi oba maaso kifunamu obuzibu ozi nti gavumenti naye eyinza otutya jjukira baba bamuwa enkola zalina okufugirako eggwanga ate jjukira tugenda kubeera tujjayo ebyama byabwe soka olinde ekitegeeza ng'agenzeeyo aba ategeera nti nja kukoma kiseera bwe kiti okufuga eggwanga of course anti ne feva yennyininyini eva mu nnyanja kati oba omusajja bamugamba ajja tufuga pakadde naye era agenze agenze naye akyali by the way nze nali nabagambako dda ne bagamba nti emikisa mitono naye asinga amaanyi yagenda naffe kati bye byavudde mukulonda ekyatulumya ekintu ekyo kireke ekintu nange nali saagala kukyogera ngera saagala kikkiriza naye ate nga kyekyo naye wali okiraba of course naawe nze singa mbina ebigambo byogera era onogenda ku channel zaffe zenze nga nkola nazo interview ezisembyeyo nayogera ebintu ebyo zaateekwa ku lunaku lwennyininyini lwe bajjako netiwaaka zaaliko expo nazo nayogera ebigambo ebyo bulungi nnyo lwatu ng'okimanyi nti tagenda ku okimanyi bulungi okimanyi bulungi era ffe twalina amaanyi abaana bo ne nze nokulabirako wano nali ngenze namugundi nfa at least anti kati okwagala kwe nalina ku mutima muli feva nge emaze okwambala actually tuleeta okwagala n'ennaku n'ogatta n'ennaku naye nga n'ennaku oluusi togirina omanyi nze kye nalaba nze we natuuka ne mala n'ensiraana nga sikyabba ne ndowoozaamu ne nga ngenda kukola ki okubeeza bu famire yange kati natunula mu bitabo byange nga sirina wadde baby class nga sirina buyivu bwe nnyina kati kye nasookerako okutunuulira yali nkumbi nakupoota naye obadde okimanyi nti napoota nga nkolera mutwalo naye nga mpeezaawo famire yange netusavinga 2,000 netusasulako renti netusavinga eza renti netulya bulungi netunywa bulungi ng'ate nsenjivinze n'enkumi zange 2 kakati ebiseera ebisinga obungi just kiri nti butaba committed nze nali nkimanyi nti nyina okuba omugagga omanyi lwaki kubanga nali njagala okuba omugagga bangi baagala okubeera abagagga tekigaana era tekigaanangako
kati womala okutunula mu nsi y'emyoyo n'obeera ne control mu nsi y'emyoyo then ojja waneno buli kyokola kikwanguyira. Maze okulaba Kati nze kye nasooka okukola nasooka kutereeza nsi ya myoyo kyekiva olaba mbakubiriza nti buli muntu oteekeddwa okumanya ejjinja ly'ekika kyo. Olina okumanya basilooko yo bonna amala okumanya ejjinja ly'ekika kyo n'okwata ejjinja lyo abamu baliteeka wansi w'emisingi z'ennyumba zaabwe. Actually teri balimu. Osobola okubeera n'amayinja nga 12 oba 20 gonna ng'ogayina. Mbadde manyi libalimu. Kati ery'ekika kyo libalimu, yes. Naye ate obaana gano amayinja gonna gayina omugaso. Kyekiva olaba nti buli muntu yeetaaga munne mu buli ngeri. Tosobola kukeera ku makya ne weeyimirizaawo nga gwe ojja kumaliriza nga weetaaga Pastor Kango oba nga weetaaga gundi. So bwetyo bwetutambula mu bulamu. Ati gano amayinja nti waliwo amayinja ge twetaaga okusimba okuteekanga omusingi gw'ennyumba, waliwo ge beetaaga okuteekangako okubeera nayo ng'oliterese naye n'olituwa akaseera n'olijjayo n'oliteekako mu mazzi n'olinywa. N'onywa amazzi agayivaamu. Bintu bingi. Kati Pastor, which means gwe nga gwe osobola okuyambako oyo atulaba okufuna ejjinja. Of course. Naye nti tulinamu challenge nti ogafuna tulinako type 2. Only 2 types. Twagala kwongera okugafuna naye gali expensive ogafuna. Gali expensive ogafuna naye nga tugenda kweyongera ogafuna era tugenda beera nago. Nno gwe omulabi ondaba wandibadde bulungi kyandibadde ky'amagezi okubeera nga onoonyako Pastor ono kubanga bino ebintu bangi mmanyi muli mu mbeera mbi. Egamba nga tomanyi lwaki oli mu mbeera mbi. Naye nga oli kyetaaga mayinja. Okategedde? By the way kisobola okubeera nga sijja. Anti kati olaba omuntu agenda gana kati ejjinja likwataganira wa. Kati okugeza nga kano ka black stone okamanyi. Kebateeka ku musota nga gukulumye ne bakuteeka wano ne kakwatira. Olaba energy oyo akwata obusagwa okubeera nga tebutambula. Waliwo energy akwata omukisa n'agusika ne gudda ku saidi. Olaba Pastor nkubulire ewaka eyo jjajjaffe yalinga n'akayinja ka weight kati nga ni keesi wano waliwo ekiwundu ng'ajja n'akuteekako bwoti. Kati olaba oyo yali hiira yali muwonya mu just nnaku 3 ekiwundu kiba kikase. Kakati ekyo abasumba bano abanene oba abagezi ebyo bye bakozesa ne bawonya. Kati ate n'omulaba ng'ate ali mu bivuyo ng'akola emivuyo ng'ate yawonyezza deliverance bayina naye ate olaba nti akola ebintu eby'ekisiru ate abantu n'atabaako kyaba kubanga alina emabega ky'amanyi. Kati nze kyenjagala okumanya kyemmanyi kyenjagala mmwe mbayigirize oba mubagambe nammwe mbeere nga mukimanyi. Sebyali ekibuuzo kimu nga tumaliriza ndowooza. Kansembere ekibuuzo kimu. Mpuliriza tuliraanye abatulaba abo abatulaba bennyini gano amayinja oba ogafunye galina kigakukolako gamba emizizo. Ndowooza kati mmaze njogedde ku mayinja ago emyezi ndowooza nga 6 ku 7 gamba nti sinabagata lwa nsonga nti sinabagafuna mu kulungamizibwa kumala. Naye right now nafuna okulungamizibwa okumala si ga bulabe naye gagoberera myoyo gyaffe na mibiri gyaffe. So anytime from now tujja beera tulaga ku bintu ebyo ebyekikawo ekityo ebisobola okuprotectinga omuntu mu ngeri ez'enjawulo. Omuntu byasobola okukozesa n'ayongera okubeera omugezi. Omuntu byasobola okukozesa kati tusaawa zinene tulina abaana ng'omwana abeera ku ssomero nga talina magezi talina wadde ettondo y'amagezi nga yasemba mwaka ku mwaka ng'ate afuuka n'awaayo n'obwongo bwe n'akola naye nga yasemba. Waliwo abantu abalina abaana abato jjukira kati bo banene abasajja nga baagala otukontrolinga babusitinga omubiri gwaffe
omwana omuto nabeera nga tafunye appetite yereka atyo, waliwo ebintu bye tulina okukozesa. Naye eyo si lesoni ya leero. Gwe wenaawena atulaba ku UG Now TV, njagala kwebaza nti weebale nnyo okuba watandikidde okubeera nga ogoberera ng'otuwuliriza ne video n'ogiwaka like ne ka comment n'okateekayo. Thank you so much. Nsaba Mukama akikubalire okubeera omukisa. Yenze Kango enjoga Butyere, nsumba ekkanisa eyitibwa Believers on the Rock Ministries Matugga. Njagala baga nti yoga ababadde bawaga nga mwayiseemu ate nammwe abatayiseemu njagala okubaasa nti mukume eddembe ate era mumanye nti essaawa yetannatuuka, naye essaawa enaatuuka eyaffe ejjatuuka Mukama ajja kibakolera era Mukama ajja kitukolera. Kyenyinza okugamba nti fa ku ebyo bikwatako, okole nnyo osobole naawe okuyimuka, oleke kufa kubikwata ku balala. Ekyokubiri ekirala kyensembyayo nga maliriza, njagala kuba ku namba yange y'essimu eri 779 300 412. Ojja osobola okujja n'otujoininga. Tulinawo Baroko Foundation, osobola tuleetera ku muceere, osobola tuleetera kawunga, osobola tuleetera ku ki, osobola tusindika ka mobile money, kyonna kyonna bweyagadde. Saba Mukama akikubalire okubeera omukisa, saba Mukama akunkuumire, beera bulungi, weeraba. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.